ulikasema chenyonyoyo chenyonyoongeza chenyonyoongeza era kutamusajanga akaluma omwereza ddala kisajja tubulijjo kirota senyonyi wokutewe watuufu todiriza nati people power and okutandika n'olunaku lwokutaano ngenda kuwumulamu ennaku bbiri zokka okutandika ne balaza nzija kwendikota bentija kwenup nze ngaikude pulezidenti wa Buganda tugenda kubatandikako Mungu akuonyeshe vibonerezo 10 times. yakozesa sente za parliament n'atwala bamaseeka kukumula n'abatwala emaka ng'abagamba kintu kimu bemuddeeyo kubanga bali balowooza nti besiba MP nga sisira mu parliament siriwa ddala ati ndiwa nnyo mukomera ne Nabi Yusufu ne Mandela ne Martin Luther King n'abalala bonna bateekebwako sirina kyensobola kubawa sirina kyensobola kubasasula amazima mundaze kinabakolamu omulimu ne musigala nga mukola ki nga muzagala kyensobola okubasasula mukimanyi kulwanyisa abantu wasibiri ate kati baali bana mubamanyi ababadde bonoonye eggwanga lino baali bana nga babulire omu bamuyita Triple A Anita Among omu bwe yamukubisiza laddu n'emukuba wejju n'agweri oyo yabadde omulala yali mukyala w'omukulu oyo yeerabira obulamu bw'ensi eno bwa kiseera naye abaana okweramulamuza nga baagala okutukuba amasasi kakati olulweddo nawulira eno Bosi Museveni nga naye eddoboozi terikyavaayo neŋŋamba Allahu Akbar Mungu wa buki kati mumanyi asigadde etabani lye NRM yenkanakana corruption bubabulibwaki kakati NRM nezaala omwana naye ng'avudde mwana wa kulya nguzi bamuyita PLU mukubala odira negative mukiregedde n'obazaamu negative ofuna positive buli bodira corruption alwanyisa corruption ofuna muwa corruption tokwata NRM ali corrupt n'okwata PLU oba muhoozi ayagala accountability tumuulire sente z'okozesa okuddukanya PLU ozijjawo tumuulire oba tomenya ssemateeka wa Uganda gwe muhoozi kalina Uganda okuba nga wetaba mu buki mu byobufuzi tumuulire nga muhoozi kalina Uganda kyolwanyisa engozi wajja otya okubeera nga gwe kamanda w'amagye nga naawe tolina kutalo lwe walwanako bwe wagenda e Congo wali twice
abajasi w'omusajja abajasi okubaafa nga bakuuma bukuumi kiwaina lutakuwatekoba abantu banosasolebandimererwa basobola n'okunzita naye bamunanzita olaba ekiri wano bonna bamyaka mito bonna muli bamyaka miki muzaale abaana nga mukyali muzaale bangi mulemereko buli lwosigala mu lutalo obeera muwanguzi buli lwosigala mu lutalo obeera muki mwe kyemulina okukola temufaayo ntalo mmekaze bawawangudde mwe musigale nga mukola ki nga mulwana bwe muba nga mulwana victory is just next step okutandika ne baraza nzija kwedikota betujja kweni up nze ngaikude pulezidenti wa Buganda tugenda kubatandikako bannesibira kati ate amaanyi nina mapya mubuzekobalususu ekyamugulako naye akabalumaadiro mugende mumugambe lwojja mubantu be bazaala nga Katonda yabayiwako amafuta nga muwanga kivumbi n'oleeta emikisa emibi Mungu akuwa ebibonerezo 10 times mukama Katonda amuwa ebibonerezo mumeka oyo omukyalo seweno wano yakozesa ssente za palamenti n'atwala bamasenga kukumula n'abatwala e Makka ng'abagamba kintu kimu bemudde eyo wano n'atwala abantu e Makka naye mugambe basenga balabula bulambuzi teri sente ya kibi sente enfube gyogenda kulambula nyumba yange yakugamba n'akuwala muki mubisa mubagambe bako gase baddeyo bakole bumula ne hijja gasente si yamulwa musolo gasinzibe people power NUP everywhere mubagambe n'ab'obutale babatwala people power atakuna bagenda kulaba amaanyi bonna bali balowooza nti besiba MP nga sisira mu palamenti siriwa ddala ati ndiwa nnyo omanyiayitako mukomera ne Nabi Yusufu ne Mandela ne Martin Luther King n'abalala bonna bateekebwa